Omusasi waffe atambuddeko mu bantu ab'enjawulo abaazirwanako okwongera okutubuulira emboozi n'ebyo ebyaliwo bwe baali balwana olutalo. Omusasi waffe ayogeddeko ne Haji Sulaiman Sserunjogi ng'olwo yalwana olutalo ng'agamba nti eggwanga kye lyatuukako kyetaaga okubeera nga kijakuzibwa okubeera nga lyakituukako. Emmundu bwetu bwe yatokota okukulungula emyaka 5 bweddu ng'abayekera ba NRA nga baduumirwa Yoweri Kaguta Museveni nga bali mu nsiko. Kino kyajjawo oluvannyuma lwa Yoweri Kaguta Museveni okuwangulwa mu kalulu ka 8 ng'agamba nti baali bakakuttemu era bw'atyo n'akunga abantu n'okuŋŋaanya emmundu eziwerera ddala 27 ze yatandika nazo olutalo. Museveni ensonga ze yawa endala ezamutwala mu nsiko bwe bwannakyemalira obwaliwo ebiseera ebyo okutta n'okutulugunya bannansi kyokka nga bino byonna gavumenti ezaaliko ebiseera ebyo byaziinangamu omukono. Museveni teyatununula kubanga baali babbye akalulu. Eyo yali manduso. Naye neebaza Mukama eyawa Museveni ekigambo ekyo kuba kyali kya muntu omu n'alengerera ewala nti Uganda erifuna ebizibu mu maaso kaneetegekere ekitiibwa ekyo n'akikuza banne mpola. Okusinziira ku Haji Sula Sserunjogi ngono naye yalwana mu lutalo olwanunula eggwanga, bingi ebikyuse kuba gavumenti ezaavaako zaalinga zenyigira butereevu okutta abantu ekitaliiwo kati. Giri emirembe gavumenti yenyigiranga nnyo mu kutta. Ginani yatta omuntu yatta munne ogamba gavumenti eragira nti genda wambe omwana wagundi omusaddaake. Gavumenti eyinza okukola ekintu ekyo? Tisobola. Tulina emize mu ffe, tulina obukyayi mu ffe, tulina ebikolobero mu ffe bye tukola ng'abantu. Naye mabega luli Bishop Jonali Lumu Amini yamukuba amasasi. Ono agamba nti ensangi zino ettemu eribaddengawo mu ggwanga gavumenti egezezzaako nnyo okuligonjoola kyokka era akubiriza abavubuka okukozesa bulungi eddembe eririwo bewala embeera ey'obutabanguko mu ggwanga. Abeekalakaasa ku mulembe gwa Haji alagidde tuwe Besigye obululu abalugenderamu babasasula. Era eyo gavumenti yabatuma abaana abo obwongo bwabwe bwe baba batuma ekintu ekitali mu magoba. Yibameka abekalakasizza abaganyuddwa mu kukalakasa kwabwe. N'ekyo tulina eddembe ery'okwogera ku kizibu better than okwekalakasa. Ono bw'atyo awadde abavubuka abaagala enkyukakyuka amagezi obutaleeta butabanguko mu ggwanga nti era bwe baba baagala obukulembeze abaalwana babakwate bulungi ssaako okubagumiikiriza okutuusa Katonda naye lwali bagonnomolako obukulembeze. Twalwana abavubuka mufune emirembe lwekyo bakubira omulanga nti obukulembeze musabe na mirembe. Katonda bw'aba agambye tajja kufuna bukulembeze gumiikiriza, bw'abukuma gumiikiriza, bw'ogezaako ne biremwa gumiikiriza kubanga omanyi Bayibuli egamba Katonda yagaba obukulembeze. Yawa Museveni mukulembeze akulembedde emyaka emeka agenda mwana. Teri mukulembeze mulala yenna mu Uganda wano lwe baali bavuddewa aliko mbere eggwanga emyaka 40. Haji Sserunjogi atukubidde ettooki ku muntu gw'agamba nti asaanidde okuddira Pulezidenti Museveni mu bigere kyokka n'alabula abaagala okumusindiikiriza nti beegendereze kubanga Museveni aliwo omu mu nsi. Naye bye byokukolabuka Museveni agende akaddiye yandibadde akuuma omusajja alina obumanyirivu obwo bonna. Abavuka mugendereze mikwano gyange amazima katwogere ku ggwanga lyaffe ng'olyagala. Obukugu Museveni bw'ayina, obumanyirivu bw'ayina, entalo zino azirwanye bukyajja mu buyinza gavumenti ye bagiramuza. Lakwena yalamuza gavumenti ya Museveni, Lakwena n'alemwa. Force of Bote back again balamuza gavumenti ya Museveni n'eremwa. Amazima n'addako ayinza okukontaininga embeera efaanana bw'etyo. Bwe mpulidde bino ne nzijukira ekisinde kya People Power ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine nga kati abavubuka bagamba nti gwe balinamu essuubi wabula bino Haji Sserunjogi ye abiraba bulala.
obukulembeze bwa Bobi Wine gayiseemu lubanga olugi olwa kirundu oluli ku nyumba ebbeeyi lwanga okumenya bwali bagafunye obukulembeze bali bulamuza ogamba balamuza gavumenti ya Museveni bafa bonna ne bagwawo baza okukomawo ne balamuza obukulembeze bwa Bobi Wine kubanga mwanga okukuba. Ono era agamba nti Bobi Wine tamulabamu busobozi buduumira amagye ga ggwanga ne gamuwulira. Experience ki mwe gye mulabye twogera amazima experience ki gye mulabye Bobi Wine gy'alina ebufuula kamanda ne chief kebenga constitution bwe yinza okulagira mu birefanna bwetu ne gavumenti bagikuba ne constitution bweri. Emyaka 34 bweddu nga gavumenti ya NRM eramula eggwanga Uganda, wabula abatunuulizi b'ensonga bagamba nti bw'eba bbaasi yava dda ku luguudo kuba n'ebyo ebyabaleeta mu buyinza ebimu bikyabalemye okukola nga kati Pulezidenti Museveni kyalina okukolera bannayuganda kiri kimu kuwaayo bukulembeze omuntu